Yesu yibazwe basebo ne banyabo kanswenti buli bulungi mukama abakumye bulungi mwebale nyo bane kutwagala mwebale kunjagala mwebale kugoberera Seno Alex Official atera nabade katonda program ne tubale tuludenga ne tubawa nayo lwalero tuze tugenda kubawa atera tubawe mulinyere Yesu mwana katonda omulamu Seno Alex Official ko oli Patrick ajale mbega ku kamera eyo tubaletedde birungi byerere olwalero abade katonda alimwe ebirungo bingi nnyo kubanga mulimu ebyokuyiga mulimu ate ebyokumanya bingi nnyo ate ebigenda okuinspiringa nawe omanye nti amazima gennyini nawe osobola era osobola okubaako n'ekyokola gwe naali yandaba naddala baganda bafe abalokole nammwe baganda bafe abatali balokole bisobokera ddala olwaleero mbaletedde omutandisi wa business ez'enjawulo omukugu mu byensusu aterenga mulimi ateranga mulunzi olwaleero agenda kubanga tatubulira kawonvu n'akaga butya bwe yatandika bikoze bitya bibadde bitya atenga ekinyusi kyendabyemu tinaawe ogenda kuyambibwa kankusonireko oyagala kulunda nkoko oyagala kulunda buno bumutambuza ddembe obwamagulu amampi oyagala kulunda poko kubanga ti poko batugamba akatale kaye tikagwayo kubanga ne mu Uganda tugibwe bwena so abasiramu abatulaba sorry naye tukimenya tebuli ne bannafa abasiramu nga balunda just kubanze nzijukira chiyamanu LC5 wafe bali wa mita Haji Abudu Naddoli ngagamba nti tukole ki Haji ngagamba tubulunde era nga tubuyitabwa obwa Naddoli so tugenda kubanga tulaba so oyagala oyagala kulunda nkoko oyagala kulunda bikicho no kyagala kulunda nonno director wa Smart Beauty Center atai n'ekipya kyasaba okuludde sijja kumala budde atengena kubeera nga ate mu banjulira aje naye atubuzeeko atubulire byatandika bitya biri bitya ateera biri bitya wow kamba njulire director wa Smart Beauty Center atenga mumumanyi bulungi kafulu mu bizigo mu kutabula ebizigo mu byensusu ye kabaka w'ensusu wano kakati atayi n'ekipya kyagenda okutwanjulira ne kasoka tubuzeeko tusayiza okulaba nange bwentyo Yesu yebazibwe amina yebazibwe mukama amina soko tubabuzeeka abalabi nsanyusa obbawuliza nsanyusa okubanga gye muli Aunt Shakira mulungi mulokole Pastor Shakira mulungi mulokole abasinga bali bamanya Aunt Shakira atawo ne bangattako mulokole kali ate wafuuka na musumba nafuuka musumba olw'ekisa kya Katonda amina wow soko otubu abakumanyidde eri mu kizigo soko otweyanjulye tuveyo then tunatuuka eno kakati ndi muntu ayagala ebintu ebinene munze mulayika mulimu omuntu omunene simulabika mulimu kati ebizigo nabikola nembiwa ekiseera nina okulowooza nti ekintu kyonna bw'okitandika okiwayo emyaka 3 kati Smart Beauty Center ngikoledde over 20 years ng'otabula bizigo sibitabula mbikola ng'obikola nkola bizigo right from the start waliwo enjawulo y'okutabula n'okukola kati okutabula be bano ayiwamu ka oil n'akuba bw'ati kati nze mbikola mbikola ebizigo sabuni oil kati nakikola ekiseera ne kituuka nga nnyina okulabika nti nkizimbye nnyina we nkituusizza kati kwe kwali okusalawo kwange nti nnyina we nkituusizza naye mu kukituusa ate Mukama n'ampita okujja okukola eno obuweereza ebyo tuli binyumyako olulala nga bwe nabutandika kati nkola obuweereza eno nembeera nga nnyina okubanga era ŋŋendako mu kibuga era obuweereza tubeera ku obwo n'otunula holde ate buba bwakatandika buno bwakyalo kati nendaba obudde bwonna ŋŋenda kubanga ntudde butuuzi nsoma Bayibuli yokka naye twalinawo wano omukolo n'engula embizi bwe naleeta embizi gye nagula tubaage bagireeteramu obwana kati bano abalunza obubirizi ne kabeerawo kati naye nga kali lubuto gwako kati aba ne baŋŋa akaliggwako mami ne ŋŋa tetukalya ne tubeera nako wano lukula sirabanga ku mbizi gamye nze Shakira mpulira nze Shakira kati etubeera wano n'akabizi bwe nsaba Mukama nsobola kukola mulimo ki simanyi kulima
sirimangako nzaliddwa mu kibuga wakati najja nankumbe kati mukama naŋŋamba nakuwa omulimu gw'embizzi n'ogwonoona ate yagukuwaako olwo yali antandikisizza tomanyi nti bibuzaabuza akabizzi kali twakabonyaabonya kuba nali simanyi we bagirunda nga twakateekamu n'ebyuma mu nnyindo kuba waliwo mutabbuliiki wali alina ennimiro wansi awo yajja n'atukwata ano ng'atwala ku erosi lwaki embizzi yagenze mu nnimiro ye abaana ne baŋŋaa tukateekemu ki ekyuma mukama bw'aŋŋamba nti nakuwa omulimu waggayaalirira ne ŋŋamba abaana tuzimbe ne tuzimba awo akayumba akakabizzi bwe tukateekawo akabizzi ne kabeera omwo nga bw'omanya ekintu ekipya naye ng'okuddizaako emabega ndi muntu anoonyereza nagendanga nnyo mu myoleso lumu ne ndaba embizzi ennene mu mwoleso ne ŋŋaabwe ndifuna esente nenfuna ewange ndirunda ki embizzi kuba nze nalokoka ndi mulokole so kozi olya kati n'okulya ndya nnyo njiriira ddala embizzi mpulira naye kati ndya ze nnunze kuba tetukkirizibwa kuliira walala n'oleeta amagumba wano gaba gajja zirwaza kati tufunamu ennaku zaffe ne tutta ezaffe ne mulya ku zammwe tetulya n'abakkiriza babeerawo tubaawo n'emikolo biseera ebisinga tulya zaffe olw'ekisa kya Katonda akabizzi mukalunze tukalunze kati bwe tutandika ne ŋŋenda gye batunda emmere naye ngifuna gye nasanga omwami ne mugaasi bimanyi nyamba naŋŋamba nedda jja nkutwala enkulaga effaamu yange kati mwenna abalowooza nti okulunda ojja kumala kuba na ttaka ddene omwami antwala ku sheedi ye nga maka malungi ga kitiibwa ku sheedi ebiyumba we bitandikira naŋŋamba ondaba musumba nze nfuluma essaawa zange emu ng'etteeka buli lunaku nkomawo ssaawa nnya nga n'okutamiira ntamidde siziyitamu naye omwana atukuumira ewaka kuba nze ndeka nziwadde amazzi nga zinywera mu nnipo ennywanto aleka aziteereddemu zirina dduramu y'amazzi aleka aziwadde emmere ziri omulundi gumu teziddamu naŋŋamba embizzi kyekintu ky'osobola okulunda ng'okola ebirala naye omwana asiiba ewaka kyatuyamba kutunulayo kulaba eno eryetya of course n'ebiro by'okuzaala nga zizadde ngaawo aziwaayo obudde naye ng'azirongoosa naye ndaba nga teziwunya ng'ate nnene nnungi nga ze nnalabako ze nafuna mu mwoleso nakiraba mwoleso era nenkirota nekiteeka mu kwolesebwa kwange ne ŋŋa ntandise nenzija ne tuzimba akayumba ojja kalaba akasooka wali emmanju kati mba ndi wano mukwano gwange ng'ajja nga mulambuza ŋŋamba kaki kano k'olunda olunda ozannya ne mugaba ŋŋamba nako kazungu biki naŋŋamba no jja nkutwala ewange olaba effaamu nantwala ewuwayi n'embizzi nga mpanvu ziti nayoola embizzi nagula embizzi ne mugulako yo oba 3 ne ŋŋenda ne mu faamu endala eya mukwano gwe ne njolayo oba 5 n'oleeta ati gayi tuzirya wano mpulira tulyako tulya nako munnange nga tuzireeta atubeera n'embizzi asuubira okukola faamu olwo mwaka ki ogwo it's a long term investment nzija no 2 gumu kati 2 natandika omwezi gwali gwa 10 wano embizzi nzitandika mwezi gwa 7 omwaka nga gwetoola ekitegeeza 2 mu gw'omusanvu ne tutandika embizzi tetuyina kyetumanyi ayagala okusooka okumusomesa ekintu okukikola oyigira ku mulimo ne bwe banaakuwa emisomo gitya lwakuba jjo gikola ka brain wash naye ne bw'onaakola ne bakusomesa nga toyingidde ku mulimo tewali kyosobola kukola so omuntu yenna ali eyalaba ng'ayagala kutandika bizinesi ya mbizzi oli wano okumuzzaamu amaanyi nti asobolera ddala kati nze jjukira ssennono singa bw'ozonfolowinga sikyamusa by the way nze naye sikyamuka kati saagala kukyamusa balokole bannange it's a long term investment lwakuba ekirungi ky'embizzi nti kyolyako ekirya
ky'olyako ekirya onywa ku mazzi ganywako naye nga lwakuba nti kisinziira ku ky'osobola oba ky'oyagala natandise kugamba nti in me I have a king in me nze nnyinamu kabaka nnyinamu omuntu omunene mu nze saagala nnyo buntu butini saagala kintu kitini era kyogenda otulambuza kino ntandikwa nga bwe nagaye nti nze emyaka ngenda kulambuza ekintu kyonna nze bwe nkitandika nkiwa emyaka emeka 3 kati 2 kigenda kuwera mu gwe 10 gy'embizi so nkyali mu kukola ki mu bumpimpi nga tugaseeko ze mulidde ne muki watandika 2 akabizi kaffe kali kazaala fasovo nja kakulaga kuba nakalekawo ng'ekijjukizo wadde nga nafuna olulyo luli kati ate nako kali tekannategeerekeka nkafunyemu ebirungi olw'ensonga nti kalya buli mmere ekyokubiri enzaala yaako kazaala mangu n'abaana baako bafuna mangu embuto bawaka bakuyitako kayina breed ennungi kayonsa si nnungi nnyo breed naye kayina empisa kalya buli kyokawadde kazaala kayonsa nzifunyeeko wano nga nazaakuwa nywanto tufuna ennywanto ntuzibwa mulimo naye ng'omwami oli bwe yaŋŋamba embizi mulimo gwolekawo n'okola ne ku birala kati obeera mu faamu y'embizi etambula Smile Farm etandika n'ebizigo bigenda Smile Beauty Center gyeri kyembadde gamba nti nga bwentera obbaga mu Smile wakiwulirako ngamba nkwegayiridde tolya looni kujja mu Smile kwesiiga bizigo byange lya looni okole bwe ziri werojje abantu bankwata mu bubi nyina ne wano omuweereza yajja niyaga omukazi afaanana ati abantu bayita abantu nejjukira mpita balokole baana ba Katonda bwe tujja wano weetaaga omuzzeemu amaanyi si kumupakula mu bupakuzi ki era mbalina baakola kati bakasitoma kati n'embizi tokyamuka bw'oba oyinayo omulimu ng'omanyi nti osobola okuyingiza 2,000 buli lunaku then osobola embizi kuba embizi bwetandika okukula erya kiro z'emmere kale tubale 2 kiro emu bw'ogenda ogitabula tujja kuba kasavu kanyama bw'ogenda ogitabula eggwera mu nnusu nga 110 oba okitegeera kitegeeza gwe osobola okulunda embizi yo naye era bw'oleeta embizi tokomaawo jjukira ne mukama naawe aba akuyimusa ezaala ne era buli memba wano wa church atayina mbizi ayina enkoko atayina byenkola bye bakola n'enkoko weziri eno demonstration farm pastor kyakola nawe kyokola oba okitegeera pastor azuukuka nga tubadde n'overnight saawe mubanda bakukkubo nga ngenda kukola kati gwe nga weebaka ate oba weebaka ki nga pastor agenza okukola kati munnange bwentyo bwentandika eri nagulayo embizi nenguliramu ennume nezireeta ntuba atulyako ate nga bwe tulunda kanyumiraawo olina okukategeera eri bwe bagamba nti omugagga bw'ayoya ki bw'ayoya ekibumba atanje kati nange bwe mpulira nti bw'oyoya ekigodo mpulira tusiibye tulina okuba nga abantu basiibye mbaga tukabaage kakiro ngaana kira tuwale twattako naye kiro yali 80 wano yali 31st ne twongererezaako ennyama kuba tufuna abasiraamu baawo bonna bajja bwemba nabayise bajja kati baabo tukola byaffe era baga musumba tumanyi mami muyonjo tajja tuliisa tajja tuyita kulitalaba mami muyonjo tajja bituliisa naye yali musiraamu akimanyi bajjira ddala tugenda maaso tuli mu demonstration farm era tugenda kubanga tubalaga ebigenda maaso ku farm wano Smile Farm abasinga mbadde mumanyidde ku Smile Beauty Center naye ate olwaleero ali mu ku unveiling ekipya oba ali mu kubalaga ekintu ekipya ate kitumanyiddwa nga Smile Farm erimu enkoko erimu embizi ayaluza obukoko ate n'ayaluza n'obubisi azazisa obubisi azazisa obubisi ayina obubisi era abajja wano ku kyakyo mayi bagamba ogamba oli omusumba ayina enkoko eŋŋanda nnyingi ezizo ŋŋanda eza eŋŋanda n'embizi ennene ennaku ezoolwo gye baatutte nga ya kiro 108
Mjagadde okumanya 221 okuva lwe watandika 221. We natandika kyaki? Watandika kyaki? Ate embizi? Kitegeeza 222. 222. Bwe kiri honest. Nyinza okugamba watandika n'embizi mmeka era ssaawa eno olina mmeka? Mu bumpimpi tugambe nti natandika n'embizi 5 ezituuse okuwaka. Kuba bampa ez'emyezi biri ebyokulya tetubiteekamu kati zino ze nalondamu nti zino kannunde zaali ez'emyezi 6 zaali 3 n'ez'omwezi emyezi 4 2. Kati bwagende famu egaziwa nensigaza nabeerako n'ennyingi naye nensigazaawo madde ne 6 baziyita sowazi eziwa abaana sowazi 6 n'ennume emu. Kati nyina sowazi 15 ezizaala nyina 6 ezizaala zensuubira okuzaala 5 mu bbanga ttono kati nyina n'ezijjo ziddirira zenna yawudde njagala kuba ne sowazi 15 sowazi nga weeziri. Wow. Kati naye nga bagula ofulumya kakati olaba nga bwe gaye nti njagala binene bajja nga baagala bwana wano wajjawo n'abaana b'amasomero kuno okuyiga okuggyako ab'ebibiina by'abakyala nga bazze okubuukinga naye buno obuto ntero ŋŋaana obutunda ejja kukozesaamu olulimi olwa Shakira omutuufu. Katonda ayina wanzijja ayina wandaza. Kati bw'ojja oggula ekyana kiba kya mitwalo 2 kuba zino nzungu. Kati bw'egguza ebyana 2 emitwalo 4 wali okufamu tezirina kyensobola zikozesa. Okitegeera? Kufamu emitwalo 4 era oba ozimpadde wefunira ayina obwetaavu. Nsumba bamugamba mukazi yazadde bubi nnyonnyo bamusaze. Tuli eyo n'eddagala tebannatuwa. Kakati awo ng'oyingirawo. Kati ezo nzeerekereza. Ntunda kuva ku myezi 6. Emyezi 6 batwala endaawo. Ne batwala ezigenda okuzaala. Era mukulu Alex singa gguza embizi yayi n'ogirabirira nzigula n'enzizza. Kugiyisa bubi. Njigulayo n'enjizza kugiyisa bubi. Bw'ozuula nti embiziyo terabiriddwa oli agitutagijaajamya. Era waliwo wano abakkiriza bamanyi okugamba nti mami anti mbawa nabo gundi akabizi ke kaliyo kalaajana kagasinga banziza ku lusozi ng'okayita nga mugatuteese tonnatuusa kulunda kubanga ekintu ekisooka tokyagala nnyo kyagala ng'okyagala ekintu buli oba ng'okyagala okifiiririra okiwa obudde mukulu Senono singa toyina muggwe mulimo guno gw'okola ene waffe wala naye Shakira nja kujja nojja kakati ekintu ng'okyagala okiwa obudde okiteekamu werekereza bingi. Njagala waliwo kati abantu abalaba ngagamba nange omulimu ogwo nandi gutandise era nandi yagadde n'enzijja oba either n'enjiga ndaba n'embaata zonna eno demonstration farm omuntu oyo ayagala nessekoko twaziridde buli zibaddewo. Wow. Omuntu oyo tusuubire nti bw'aba ayagala kugula ajja ng'agula embizi eziwezezza emyezi 6 kudda waggulu. Waliwo omusumba w'empigi ati waliwo omukkiriza wa wano amukolera yamugamba njagala kutwala ewa pasita wange ogule embizi omwana najja nannamuzaako ne mugana naye sijja kuwa mbizi muzirinde ziweze emyezi bweziti bwe gyawera omusumba najja naŋŋamba nayina ekiyumba nga kirimu embizi nga 3 ne bifa kati njagala kwedda mu buto nguzaayo embizi emu. Ne mugabo ngambye oli pasita nti pozo ngambye oyina n'ebiyumba oyina n'ekyuma kya kasooli sigenda kuguza mbizi emu naŋŋanya abo ssente watugaa mitwalo 5 ziizino ne mugabo nedda sigenda kuguza gula embizi 3 oba gula buli obuto 5 kati oye mulunzi. Nze sikola bintu bitono era saagala muntu akola buntuntu butono. Sumana ngagwe musumba yagala ku challengeinga ne mugabwe enkoze
Nanyiga navuga emmotoka ye ne bagenda. Mbandya Musumba nazifunye sente zizino. Zambizi 3 ne muga ngenda kuwa 5. Kati yayino okukozesa amaanyi kwa namuga goli Musumba. Ate oli Musumba musajja. Nze ndi mukyala. Oyina chuma kya kasooli. Oyina n'ebiyumba. Kati buli kye namugambanga ngakkiriza. Omusiikuula. N'azigula. Embizazi 5. Ne mulondera. Kuba yalundako ng'alunda buno obufukula. Obutegeera obwo. Obwo. Ne muga njagala nkuwa ekintu n'omukono ogwo. Twala nezimulondera omanyi ogiraba ziba mpanvu ziti. Ne wano nga ki? N'azitwala. Kati ne munoonyeza n'ennume kuba tajja nnume wano. Ajijja ate mu faamu ndala n'enkwatagana n'abazifaamu nze mwe sijjanga. Ne bamuwa. Musanyufu. Alundagena maaso. Era ngamba nze Musumba nali ebyo sibye ngandooza ojja kumpa buno obuto ntande mugamba oli Musumba. Ate oli musajja. Abamanyi Katonda waabwe. Balikola eby'amaanyi. Danieli bwa kitabo kya Danieli 11:32 bakola ebyobuzira. They do exploits. Kati exploits kabizikamu. Is that an exploit? Waliwo ekyawandiikibwa yakigamba nti ebitonde bitulindirira okulaba bye tukola eby'amaanyi. Kyawandiikibwa bwe kityo. Kati ebitonde nga birindirira nga biraba akabizikamu. Era yaleeta wano kattukutuku ne baziteekako musanyufu. Wow. Kitegeeza naawe ali eyayagala okulunda oluggi. Naye gwe nja kuweemu tofaayo. Tofaayo sijja kukaka gwe nga bw'onajja. Naye nze mba wano kuzzaamu bantu maanyi. Singa onaalaba nti Omusumba mulamba kyaki ya kyalo. Ate akola gwe atali Musumba. Muno eno si kyalo wenkana n'entebe wenkana n'emukono. Naye embeera y'ekitundu ekireeta okuba ekyalo abantu abakirimu. Wow, twogereko n'okusadiya enkoko nga tunatera ogenda ku faamu okulaba. Twogera kusadiya enkoko. Kakati enkoko zo olaba COVID lockdown nabeera nnyo ku YouTube nga njiga oba oliawo ne bakuleetera kino nga waliyo enkoko eŋŋanda nga nnyingi bweziti. Enkoko ennansi. Kuba tulinamu n'entoolo n'endugwala bazikuŋŋaanya. Manyi bakituwa bagamba sebo mmwe Abaganda enkoso gaffe tuzijja Busoga we zituuka e Kampala nga muziyiteeko eŋŋanda. Ebyo ebiseera Musumba wange nga yafuna okwolesebwa theme nga Musumba Pastor Sekisaka Joseph Katale nga amaaso bye gatalabangako n'amatu bye gatawuliranga Katonda byategekedde abantu be. Kati nengaye kati bwe tunaatuuka Musumba atubuuza gwe amaaso gaalabye eki nze n'agamba gaalabye eki. Ngenda kuteekawo enkoko zino eŋŋanda nange nkole ekyewuunyisa enkoko ennyingi ennansi mu kifo kimu. Kati nga bwe gaye njagala ebyobuzira. Buzira ntandika. Okay. Nti bwe ntandika enkoko era wano weziri ogenda ziraba. Okay. Natandika n'enkoko waliwo omukwano gwange awo mukadde wa kkanisa twatandikamu n'enkoko 600. Kitegeeza tugabana 3 kati zino enkoko bw'ozifuna ate oyawula. Oyawulamu empanga n'ozijjawo. N'enseera. Kakati enkoko zino ziringa bwe tugambye embizi osobola okutunda nga buto, osobola okutunda eyeggwako, osobola okutunda endaawo. Kati n'enkoko zino osobola okusalawo n'ozirunda ng'ekigenderwa kutunda nkoko zokka n'enkazi. Kitegeeza ezo bw'omanya nti otutte kasita ziwezawo emyezi 2 ofunayo endala. N'okiipinga cycle nti bw'aba baagala enkoko ennansi enseera oba empanga ewa mwami ani tusuubira Ssennono Alex ewa mulokole ewa pastor gyeziri. Ebintu ebyo ebibiri nga bwe bigambye bikuluumulula abantu wano okujja wano. Abasooka tulabe enkoko ezitula zireekaana. Zireekaana. Tulabe embizi ennene nnyo. Kakati nakiipinga ate nze kyamagi nze ntunda magi. Era weegali. Kati n'ensalawo okutunda amagi ne tuleeta enkoko 3
ne tulunda zaali ziweze emyezi 3.5 ne zinsanyusa ntandika enkoko ezo nyina kyakiweeri kyaki ogimanyi ng'etandika tuyina embizi kati ku kyaki kubeerako abantu tuyina okufuna emmere okitegeera nensooka ntunula nti neŋŋamba naye njagalayo endala 6 ne mugamba oli munywani tuleeteyo 6 nga lwe twasooka naŋŋamba bikire mugakandeete gwojja kunsasula tukolagana nendeeta bwe twazirunda ye bwe zaweza emyezi 2 n'atendewalirwa yafunamu obuzibuzibu naŋŋamusumba enkoko 6 ziizo naye nga bwe gambye I want to do exploits saatya naye bwennyini yayimirira naŋŋaa naye maama wandivudde ku mbizi n'osigala n'enkoko yakoleka mu business naye alunda yasigaza ziri ze twasooka mulondera wamu oba yalondera we nawe kike nange kyange naye nga tukolagana nnyo kati jjukira bwe zituuka zitandika okubiika zino enkoko bwe zibiika toddayo eri kubuukinga nkoko ositula majiigo n'otwala n'oyaluza kati naye bw'atyo bw'agaziye kati nze ezange tutuuka okujjamu empanga ne bajja ne bazibba ne bazitubbako babba mmeka 150 baatubba enkoko wano ffenna twaggwa amaanyi ekituufu tewali amanyi nti bazibba bati naye nga kyetusuubira bano abagula twaggwa amaanyi ne tukeera enkya ne twekubakuba enfuufu ate ntugenda mu maaso kitegedde kati kyentegeeza kimulimu ebizibu ebisoomooza ate nno ne zino enkoko zifaako waliwo twaleetako banki ne tufiirwa almost halfway ne tuleetako banki yonna neekula ne tuleetako ne kufaako 10 naye ekyenjawulo ekiri ku nkoko zino ennansi weerwalira ekulage nti gundi mpa ku ddagala ng'eweddeyo ate era ebejjanjabika zongumu ati ekyo nayiga ennyo ku YouTube ne kiŋŋumya zongumu ate bw'olunda n'owulira nti butuufu biganye emmere gy'olyako zino enkoko gye zirya kuba twatuuka ekiseera nga bw'omanyi Alex oba bwendi saagala kulaba muntu yeetaaga kye nnina nga nsobola okimuyamba ne mbakolamu omulimu ne tubasomesa wano n'oyo omukadde w'ekkanisa ne tubagamba kati ngenda bbawo enkoko abantu aba wano ku kyaki era benna buli mmemba wa kyaki yafuna enkoko yafuna 2 yafuna 10 yafuna 5 okusinziira ku busobozi bwabwe kati nabo batandise okutwala amagi okweyaluliza okugaziwa sawa nole mukoko nga mmeka enkulu ziringa mu 1500 kuba twajjeemu empanga 1500 1,800 ate ento obuto twaleeseyo nga 708 kati twasazeewo ffe enkola yaffe buli myezi 2 3 tuleeta nga bwe gayi nti bakimanyira abasuubula empanga muleeta zikula ne mufulumya amagi ne muzazisa bye muzazisiza muzikulisa wano bwe mutwala okwaluza kakati wano waliwo abajja era emmotoka ejja lwa Sande emmotoka zijja lw'Essande ne batwala waliwo kasitoma atwala enkoko amagi tulina kapasite kati tufuna amagi 135 buli wiiki buli wiiki 135 twogera ku nkoko nnoŋŋanda ennansi abange era ali eyawulira ng'azirina ayinza okugamba oyo yakikuba atya si nnyangu za kukuuma amagi 10 nga nkoko nansi 135 buli wiiki wow tuzifuna ate nga nezimu starter zitandise butandise okubiika ate waliwo twejulumula tutunda ekiyumba kiramba ne tuleeta kati mwe muzijjawa ezo twaluza muzaffe era nazifuna ensigo eyatandika nagifuna nagenda nenjifuna nentandika wow banange kalimpuli ajala kulambula ku kiyumba kuba kati ebigambo bitufunyeke at least ebitandika mbadde nsaba tugende tulambule ku kiyumba tulambule ku biyumba tulambule ku mbizi tulambule ku nkoko simanyi oba tuli safe okulambula ebintu bino oba ebisinga biriro kuba
tulabika okuba n'obulwadde bino ebyawano babiriko kissa fe olambula nagezaako kiteekamu nti oba tebajja oba tebalambula naye ndaba byakisa mukama akuuma aya katuge tulambule naye ng'era waliwo biosecurity measures tebatufuuyiramuko bakufuuyira era bajja kufuuyira kati tunyumirwa nnyo abantu omanyi kinyuma kisanyusa era naye nagenza okuyita njagala era abantu bakimanye oba waliwo eyo gwensobola okuyamba ne muwe enkoko si kumuyamba muguza naye mba nkuwadde idea abantu ab'omu byalo ate ng'omusomesa nako waliwo eyakazitwala owe 40 kumpi buli district batutte nze nazirunda siina masannyalaze wano nkozesa sola kyekisookerwako naleeta enkoko ku lusozi luno ndooza kyosinga okulaba mu matanka kozesa rain water wante wagendawo luzzi national water tejja sirina alternative ndala okuleka rain water kati weewuuze rain water asustaininga faamu eno yonna bwe kitaba kisa amazima genyini abadde katonda program set on Alex Official so tugenda kubanga tugenda ku farm tugirambule tulabe nayo tulabe bwebiri nakatalekeka nandyagadde oba jogereko katono kwayogera kituufu buli muntu asobola naye nze nali sobola nze kyovudwa era njagala kwogera n'abalokole nti buli mulokole osobola Shakira nalundako enkoko 2-3 zabiki nalaba ejji ku myezi 8 twaziriya buli mukulu Ssennono ng'ekindiko bambi gomanyi nti nabbanga empute ku mabaala nga sinnalokoka koterere ozikoleki waliwo mabaala nayingirangamu otuukamu awo ssaawa awo 6 baba bakooyi mubaamu entundutundu ezo kati mubaamu ne ze baweyita ze baleseewo alijjukira emisana abaayo bacupa ddebe bana abajja na cupa ddebe bayagala gula empty nebikuleeti ng'olumu situka nakyo waliwo ebbaala awo okusiteera awo anti weewaffe bayitanga wa safari baleeyo nga teggala awo nga wo basikali bwe bandaba nga bayimirira bati nga bantegeera nti anonye macupa gakutunda siryerabira olulala otuulaawo ne weeguzaayo kamu ng'obala macupa ng'ambala macupa siryerabira olulala waliwo kapa eyajja kapo 2 mwami na mukyala muwala aba batuula kumbe waliyamu amuketta ayagala bba kawala kano kaali ku musajja mufumbo ne kabaketta ntudde wano nnyina mukwano gwa era bwe tufaanaganya emize nga tutudde wamu kati mukazi wejagwa sikutta nalwoga oluyipya ffe ne tujjayo amacupa ga bbiya ze baali bakatuusa temwafa ku bya lutalo akavuvuŋŋano amacupa ne tugakola ki ne mugajjayo n'essimu wangi kati ekyo njagadde okikugamba ali eyo ebyo byamuyaga sijjukira myaka kuba nabyerabira Ssennono ebyo mbijjukiride na wano bwenjogedde akagambo nti abadde Katonda ng'ajagala okulaga nti Katonda pasita waffe pasita Tom Daddy atugamba ajja emmere ku kasasiro n'agirongoosa n'eddamu owino kati ebintu ng'eyo wemba sikyogeddeeko Ssennono mba ndyaza amaanyi Katonda abadde Katonda omuntu aba nti yali abba macupa ga bagamba nti eyali abba aleke okubba nate wabula akole ate agabire n'abalala gomanye okutuuka okukola ogabire n'abalala kati nalina okweyambula okumanya n'okutegeera na buli kimu n'entuula mu kkanisa ne basomesa ne baza Mukama olw'abasumba baffe abategekera emisomo conference y'abasuuzi emutundwe conference ya bagita financial empowerment siryerabira jyogerako ekatale wa taata wange eyo yansumulula ng'amagezi ngafunye agakola naye ng'omukisa sirina nansumulirako yanjogerako ebintu nakati yanjogerako ebintu binene so naawe osobola oyinziriza ddala naddala gw'ayina Katonda kuba ntera okugamba abantu Ssennono
nti ekyokuzuula kyokka nti wano wendi si we nnina okubeera n'osalawo n'ogamba nti kandokoke ekyo kyokka kiraga nti wamalirira kati tosigala mu kutuula butuuzi kola kye bakugambye ky'okuteekwataako kateeke mu nkola ye mulokole mba nkyesigiriza ne boogera ne bagamba olokoka olekerawo okubba olekerawo okweyazika olekerawo okwewola kakati nze nali nsinga kutegeera kuula neŋŋamba bano bali kuki ekitegeeza teri wadde erinnyo ne bwe liba linyeenya lirebera liti tolikuula bwe bulokole neŋŋamba natomedde ndi kuki oba okitegeera kati kwe kumpa nsomero ekyawandiikibwa kye bagamba eyabba kati nze kuba wajjanga nompa akeetaano kali tekannajja nompa akeebiri sasula bills obumanyi bwe beewoomya abasajja abatamiivu sasula bills nga mpita mwogo mwe mwalokoka mangu ffe kati byebyo ebiseera awo twabeereranga kendo sasula bills biru no bia ya 200 kateri kyakulya kati awo nga mpitamu nti n'ekyebiri ky'omusajja ekyebiri kati bagamba eyabbanga aleme okubba nate akebiri akakiragala ebyo ebiseera babiri ejudisi babiri wafulumiza oluyimba Yesu beera nange nga no obanga agamba onaabeere naawe oli mu bbala mutamidde ngezaako okulaga ekifaananyi kya Shakira omutuufu kati bwembanga Shakira ntunuulira nti embizzi yeefuna nennunda ki embizi nentunuulira nti bwe nnundeeko keno njagizaaza ejji nfune ssente nentunuulira nti Katonda bw'aba nsindise mu kyalo nze si nnono sibeeraako mu kyalo nze waffe kusteera empigi siwala nnyo birimu okulima tolaba kasooli wawuwo aboono mbadde manyi wa neighbor birimu okulima lindako kasooli ne muwogo bibyo ennaku ezo baŋŋamba nawulira bagamba abasawo nti omuntu okuba omulamu obulungi olinnya ku ttaka ebigere byo ku ttaka nsirinnyako mu ttaka ne wennayambalira obugattaawo obukutuka ne buyingiza ebisooto naye nga nkalimu kati ngezaako okulaga nti sibeerako mu mbeera ya kyalo mukama naleka akulese mu kyalo naye ng'ate ne mu kibuga zankubiranga okuwangaza bikoganiki wali emabega obadde kubikolerere kati saawa eno gye kati kasooli sebo ogenda mmenyanga mu nnimiro sennono ntandise okwagalayo ntandise obitegeera bakugambye nti munaawe okuba omulamu oliwo ku lwani obulamu bwo butegeeza ki obeerawo otya ne ng'akaŋŋondere mukama nkole ejja mukama nkole n'obwetaavu obulala tukijja kuba nga tweyongera era nga tugenda maaso ne Pastor Shakira ate era nga director wa Smile Beauty Center, Smile Farm. Bigambo bingi nnyo era tukyayongera okubyogera. Buli abalina ekibuuzo kyonna kiteeke mu comment section. Tubanga tunaddamu atera okusinkana bye bibuuzo byagenda okubanga ddamu oyagala kulunda nkoko oyagala kulunda ki oyagala kulunda mbizi otandise otya obikoze otya oyagala bizigo oba naawe oyagala yiga kukola bizigo kyogenda okukola gwe biteeka mu comment section yawo wansi tugenda kuddamu okusinkana bwe tunaba tuzzemu okusinkana ate awo nnyini tubalugenda kubanga ate munnange tutandikira tubenga tuyiga ate nga bwe tukola ate nga bwe tugaggawala ng'abaana ba Katonda ate nayo n'obanga tuli mulokole kye kiseera olokoke ate era ne oba tolokose tusobola okubanga talokoka kati gwofiirwa okulokoka baaba nze kati n'omala oŋŋamba tutwale ki ekitali bulamu kugamba ne bwe buba bulamu ng'oŋŋamba kudda gye nnali obulamu butwale tugenda kulambula farm tulabe ebiriyo farm nkoko ndabye ku ssekoko bangambye ndabye ku mbaata tulangule ku mbizi mpulya bikaaba so katukomewo Umudene Yesu aliyoti mudene adudula alimunono aliyoti mudene aliyoti mudene Yesu adudula aliyoti mudene Yesu adudula
Yesu adudula ali mununu ayoti munene ayoti munene akola atya ayoti munene n'abange ayoti munene n'omunene Yesu adudula ayoti munene n'abange ayoti munene Yesu adudula Yesu awomerera nnyo alinga mubisi gwa njuki ebintu byakola munsi muno bimufudde nambemu Yesu namba moja by Jesus number one akuja kuziro nakufuula hiro akwambula ekiswalo nakwambazo akuja kukasasiro nakutuza n'abanene laba abaali tebasoma bebagagga b'ekibuga abaali tebasoma abafudde banakwano laba abaali abakumba kati babusabusa baana Yesu awomerera nnyo omerera Yesu adudula ali mununu ayoti munene nakola atya ayoti munene adudula ayoti munene n'abange ayoti munene n'omunene ayoti munene Yesu waliwo abaali abawulu Yesu abawadde obufumbo n'abatannaba embaga zammwe zizo zijja ngamba abatannaba kufumbirwa embaga zammwe zizo ono ye taata w'abamule yebba w'abannamwa Yesu asangula amaziga alina omukwano sennono yanzija nakaseke nga sitegeera anfudde omuntu enguudo kwe natembeyesanga kati kwenvugira emmotoka sinnatuuka gye ŋŋenda naye gye ŋŋenda ndabayo Yesu ayita abakooye mwenna mujje abasembeze Yesu ayita abakooye mwenna mujje abawummuze ono awomerera Yesu awomerera Yesu awomerera Yesu adudula ali mununu ayoti munene n'abange ayoti munene Yesu ayoti munene n'abange kale omuziki gwaya akalulu kalulu waliwo abaali abawulu Yesu abawadde obufumbo n'abatannaba embaga zammwe zizo zijja ngamba abatannaba kufumbirwa embaga zammwe zizo ono ye taata w'ababulekwa yebba w'abannamwandu Yesu asangula amaziga alina omukwano sennono yanzija nakaseke nga sitegeera nfudde enguudo kwe natembeyesanga kati kwenvugira emmotoka sinnatuuka gye ŋŋenda naye gye ŋŋenda ndabayo Yesu ayita abakooye mwenna mujje abasembeze Yesu ayita abakooye mwenna mujje abawummuze ono awomerera Yesu awomerera Yesu awomerera kati olaba mukulu Alice ebidomola bino byolaba tubiteekamu kasita zituuka okukula bingi nti nkoko ŋŋanda malidadi wayinza obutakola era otuuka kuba nti ejjaggula ebidomola kati eno fiida nazigula lwa butamanya emu nagigula emitwalo 4 kiri too expensive naye kyekola neno fiida ekikola eno eri wano ekikola ng'eriroko bazikolera wali mu
kisanyi gumu zeno ya gumu kitundu kitegeeza osobola okukola ki okugula eyo laba kye nagambye nti kalina wansi nkoko wansi mbuzi toziraba waggulu wazo ewali buluda gye busookera ebidomolo biri kati golunda enkoko ennansi kati olaba enkoko ziri kalirinako batulimba nga batuliza amagi nga tegaliroko naye nga batugamba galiroko ngaawula nta kati nooliraba songovu nnyo ate katono naye lino oliraba likyuse kkala ate lino terikyuse kati tekifuula nti lyo siyoko naye olw'emmere tuziyisanga leeya ziri kati emmere eno akalungo ke tuziwa emmere yekyusa kkala okuyamba abantu waliwo tutuuka mu kiseera nga amagi gaguddenga ku katale olw'okuba nti gaba Christmas tebasuubira ba Easter tugatwala ogatunda mu supermarket ne mu maduuka nga teeka mu motoka mulenga tembeya ate tetembeya kati bagasanga siga yero munda ne bagamba siga nzungu naye faamu eno nga bwogiraba yonna nyinza kukozesa muddo gwenkanaki okukyusa ejjeeri kati ekirifuula yero munda muddo naye okubanga si yero munda tekirifuula nti teririko kitegedde bulungi kati ensonga lwaki okutamye bwoti ennyumba zino saazizimbanga kalina yali nju naye nga bweggayi zaala nnyo zaala buli kaseera zaala nawalirizo kitemamu kati kyovudde abenguza kati mbaweerawo amagezi nembagamba zimba lumu kalina tukyeyongerayo bannaye tukyalambula tuli mu faamu small farm Yesu munene haya 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 kati sennono ogamba sisobola kuzimba kalina kati zino kalina zenzimbyeko wagizimbye kati sennono labayo zino mpanga twayawulako abajja oggula balondoola gambye nti ekiyumba otuuka n'okyawula zaala it multiplies buli kaseera oba olaba nga zeeyongera empanga ng'egezze kati ngezo zennengera musibeera mu sente mmeka singa oli abaguze ku faamu 5,600 naye kati ziri ku mulimo gwa kulinnyira zikawaida zikola ze zitaata kati zoolaba muno mulina okuteekamu muno mba nzigyemu zempumuzaamukko ziwummulamuko mu liigi ne zigeininga mulimu munene ojja galonda okongwe kulonda amagi mulimu munene ojja galonda okongwe wow patu janu tulewe ku magi faamu basebo ne banyabo era nga nyalo bategeeza nti mukulu afulumye kati waliwo tukuŋŋaanyiza obukuta abantu bajja ku kyalo kuno ne babunona obukuta babutwala mu nsuku gagana amagi nange nonze ku magi ndowooza ogalaba agaffe tegalinga ga bulijjo obulaba sayizi ntonoko wow ebiyumba byonna banengambira babiyo bijjudde enkoko ez'enjawulo so omuntu yena ayagala okubeera balagezino eno enkoko ebiika paka kuwulira bubi kati kitegeeza ebyoya bivaayo byonna enjala zivaayo lumu buli kimu kivaayo
Okay. Kati bwe kiva ne kituuka ku nkomye nga bw'olaba omuntu atuuka n'omera envi. Kati awo kwe kumera envi kwayo. Wow. Tuli ku kalina. Kino kye bayita ekibiikiro. Ne muli mwonna gyebiri. Bwe yagala okubiika ejjeeno. Ejjeeyo amagi tugalondoola. Naye pozi kyempeera omuntu amagezi mukulu Ssennono bw'aba nga ali mu kyalo afune access ku nnimiro alime. Bw'oba olimye kasooli wo gwe gula buguzi nkoko zo omanye nti ojagula kalungo n'okujjanjaba. Kati abalima emmere ate awo abantu bagenda kuva ne mu bunafu. Nze abantu benkwataganye nabo ebibiina ebijja wano mbasomesa ne bagamba muve mu bunafu. Ava mu bunafu aweetaaga okwazika yazikawo aweetaagisa gwe mwennyini okufuna woolime funawo simba enkoko zino paati ennene gye ziri abakasooli. Kati bw'oba gwe wamwerimira kiba kikuyamba. Kinyamba naye nze ntera sirima kugaye simanyi na kulima. Naye kyenkola oli kasooli ogamba ewu omuntu bwatyo bw'alima obwo balimawo bwaffe. Kati kyenkola sizoni y'akasooli bwagwa munona mu byalo nempakira mu sitowa ndowooza ogirabe. So sitowa emmere naye erina okuba nga weeri. Eno mmere. Kati zino empanga twaziwumuzzaamu zirigaini ku mulimu okuwakisa. Nakubulidde amagi bwe tugatunda. Kati sizoni eno tray ya mitwalo 3. Esatu naye ng'ogimutwalidde kati nga ffe ababeewala eno bazinona wana 2 2 naye ng'era bagironze kuba tulina engeri gye tugakeberamu agalimu obwana obutuufu. Awo oba osobola omuguza 3 ekitundu 2 2 kitundu. Kati mwawulamu amagi ge muguza abantu abagenda okwaluza n'abantu abagenda okulya. Tetuguza bantu bagenda kulya. Tetuguza bantu bagenda kulya gino eggi mwana. Ale omuntu wabalamu agula eggi nnusu 10. Amagi obwedda mmanyi amagi ga kutunda kulya. Akati nze baganona wano naye eno season nyina orders eziwera tugatwala ku kyuma ne bagaaluza. Kati wookubira essimu nti njagala koko nsobola okuwa weeks 3 biba biganye nnyo naye bw'oŋŋamba kati gambo kuba obwana bubeere nagaenfulumye ey'amagi. Kati gano goolabye wano ga lunaku lumu. Ago gookutte ga lunaku lumu. Nyina kapasite eyaluza obwana 3,000 3,500. Kati omuntu yenna weeyagalira enkoko z'ozifuna mu wiiki emu bwe kizitowamu era wiiki 3. Kino kye yatugambye nti bw'oba ozimba osozimba kalina nga wansi mbizzi sooka ozitulage wansi mbizzi kati twambuka amadaala nga waggulu kino kye bayita kyekitya okutandikira ngezaako okulaga abantu nti naawe osobola ani atusobola kugula plywood zino era ogenda kusanga zikuza plywood nzijjeewo ng'obutimba ate weebuli kwega bintu byonna oteekamu amagezi kyenaga nti oyigira ku mulimo. Kati biri bwe bukuko bwaffe obwaffe buno bwe nafunye ku lwokubiri omwana yagezezaako busuuza nga bamuli bubyagala butwala abaguzi ne mugamba kati gwe nga gwe amagi gago amagi gange gali goolabye gegava ogenda n'oyaluza eri bakwaluliza sente mmeka 14 buli kakoko. Naye ekizibu we kiri ggi kitegeeza
oyaluza n'okomyawo n'enkugu z'akakoko kamu 13,500 ka 1 day old. Nkitegeera kati ate n'ekirala kitegeeza n'oli ayagala okweyalulira okwekolera okweyalulira ebyuma asobola omuguza amagi n'akyekolera. Yes. Ebyuma biri buli wamu kati tugeze kati buno watekamu bumeka? Buno buli 6 7 ijjamu ennamu ezigendamu ezikula era zonna zijja kuba nnamu pozi okujjamu empanga. Wano ntunda mpanga kuba tageti yange magi. Situunda nkazi naye waliwo ennaku ezo twafulumya banki ya nkoko nga 3. Kati obusuwa bwaki? Ensuwa ye ebbugumu lyowulira. Kati ebbugumu zino enkoko zaffe wezamaami Wezirira ffe tuteekawo eno. No, sikumamira waliwo okubuutikira okumamira oba okukekema okuwambaatira okugamba okuwambaatira mu kiga. Wabula ndowooza naye mubuuzeeko jjabo bakubuuzeho. So manager lusanyisa okulaba mukama yeebazibwe. Kati manager omanagize faamu eno bbanga ki? Kati ngenda mu myaka 2. Ogenda mu myaka 2? Wow. Obuzibu obusanzeewo okusinga? Obuzibu buli kukuza buno obukoko obuto. Buno okubujjawo ku level eno. Naye bwangu naye lwakuba nga omanya enkoko enganda ekula mpola ekulira ku peesi yaayo. Naawe gitumye enganda. Kale enkoko enansi. Okay. Oh wow. Njawulo ki olowooza omuntu mu byokufuna mu sente? Oba omuntu yandirunze enzungu oba yandirunze zino? Ene enkoko enansi esinga kubanga ejijjayo gya bbeeyi n'akakoko kaayo ka bbeeyi. Okay. Noweeba nkoko ng'ogenze mu katale kubanga kati tugezeewo comparinga ne broilers eri gye batunda 3 ffe tuba tugitunda 5. Okay. So ffe tufunira waggulu kusinga bana b'enzungu. Kati manager olinawo abakozi bameka wano ku faamu eno nganda byennene? Abakozi zino enkoko enganda tezitawaanya nnyo tezeetaaga abakozi bangi n'owoba omu osobola zirabirira buli kanganda byowanene zitawaana zo nyangu. Ninawo abakozi 2 ate basobola. Bebakola ku mbizi ne ku nkoko? Ku mbizi waliyo ab'embizi. Ekyabaleeta lwakuba nti olwokubiri agenda okugaba obukoko ku bantu abamuwa orders. Nze sibeera wano sikola na bintu bino abikola yeye. Wow. N'okutunda n'okutwala okwaluza kati oyo omuto. Wow, tweyazege tukyeyogera maaso. Madam Shakira director. Twagala tubuli omuntu ayagala okujja ku faamu eno ayagala obukoko akola atya era ne contacts wonna tusanga Smile Farm. Kati bingi nti tulina office ku Park View eya Smile Beauty Center. Ne bw'oba ojja Lwankoko jangu Smile Beauty Center. Okay. Tujja kuwa enkoko. Kati social media jukire handles. No wala. Social media handles Facebook Namagembe Shakira. YouTube katuli ku Senono Alex. Ya Senono Alex gye tuli. Tujja kuba tusomesa abantu nga tuddingana. Ebibuuzo bye mubuuza nyirabbi wandiika wansi agenda kubanga abiddamu. Ekirala enamba z'essimu waliwo ayinza okugamba kati wa amasimu ge bajja okuteeka ku WhatsApp. Okay. Naye manager tubaweeyo ey'okkubako. Shakira ojja mufuna ku WhatsApp naye tubawe ya manager. Okay. Kale gitusomere manager yango tusomere namba yo abagala obukoko eyokubako eno yakubako eyokubako gisome tunula wali eri. Enamba yange eri 070 3 7 286 eyo yakubako 070 34 70 286. Eyo namba bw'ogikubako ogenda funa manager akubulya ebisingawo ku byenkoko ate era ofuna obukoko bwo
oyagala Anti Shakira. Ne Anti Shakira naye katuwe. Ojja genda ku WhatsApp oteekamu 075 777 4948 0787 250 499. Yerikuwa zona ziri ku Ze simu zino zezikola ne ku bizigo zezikola ne ku farm. Okay. Naye bingi nti twabagaye ndi pastor nkola mu Smile nkola eno mu farm ne tukuterawo okubire manager era bw'omukubira nga wendi akumpa. Okay. Naye bw'omukubira kyana akugamba kyonna kye tukola. Naye nyina mu bakoligi bange betukuba ne high five wanji abo baagala Shakira yennyini bafe bamwe naye tofaayo ku ekyo mukubire omugambe ya WhatsApp sigijjukira agikuwe oba omukubire omugayiddamu okubire gundi nze ejja kukuba. Wow. Tuweza tuyanzege olwayo nga nabagambe nti abadde Katonda special nyonyo tubadde ne Anti Shakira oba Madam Shakira wa Pastor Shakira wa Smile Beauty Center ate nga leero tulambudde Smile Beauty Smile Farm njala kutegeeza nti namba zezo kwogenda okubeera nga omufunira era njala kutegeeza nti no bw'oyagala ebintu byonna nga ebyebizigo byakwekolako byakweyonja era Smile Beauty Center kyekyokuldamu ekyokola kyangu nnyo namba z'essimu zezo wansi ku screen zoba ogoberera. So YouTube subscribe, like, share and comment osobola okubeera nga atomanya ebisingawo. Buli kyoyagala okubuuza kiteeke mu comment section. Next interview gye tugenda okukola ate agenda kubeera nga addamu ebibuuzo byammwe mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu. Senono Alex Official mubeere bulungi mweraba. Ekyawandiikibwa Zaburi kino twakitaddewo ku eno bunch kye tuteekawo tuteekawo ekyawandiikibwa ekibaakinga Zaburi 5:12 egamba kuba Katonda aliwa omutukuvu omukisa ayi Mukama olyetolooza ekisa nga engabo olyetolooza ekisa nga engabo kati ekyo ekyawandiikibwa ekibaakinze bunch singa obadde ogendedde buli wamu waliwo ebyawandiikibwa buli wamu waliwo ekyaliwo ekikuumawo. Wow. Thank you so much.